nze bajjo kyokka kyenjawukana naye teyasoose kwebuuza kwa abayimbi ba Uganda bali 7 abasigadde baagwa bajjo nga tonnakola list tusooke tujjemu abayimbi abaagwa nga bo tebakyalina music naye nga bakyeyita bayimbi tusooke tujjemu abayimbi abaasiraana tusigaze abayimbi ddala bajjo kyokka kyenjawuka naye nga bye mwakoze ba promota bituufu ensi yonna kati njavu promota badde niyeja kudda kuggwe this is a business omuyimbi afunamu ne promota afunemu nenalabya abayimbi nga babawadde sente babagambye gofuna 2 mbumukaayana mbumwagala nyingi ziveewa mwasobako ku economics mumanye ekiri mu nsi yonna abantu bakyalina sente omuntu otegeka ekivulu kya mitwalo 2 kati gwe omuyimbi bakuwe $5 million ziveewa bajjo kwata list nabitex ne balamu in fact nabakubiddeko ejjo nembagamba bajjo ne balamu mukole ekintu kimu mukwate list y'abayimbi bonna abaagwa mu bajjemu mujjemu abayimbi abaasiraana tusigaze abayimbi Uganda ina abayimbi 7 eina Edikenzo Uganda ina Chameleon eina Queen Kamashiba eina Spice Diana eina Paraso David Lutalo nina gwe nerabiddeyo team Bebe Kulu ne Bobby Wine be bayimbi 8 betulina okuteesa nabo abasigadde bajja kulinda bajjo kola meeting wakati waba promoter n'abayimbi abo 8 tusobole bategekere sente abasigadde bajja goberera mu meeting eyo aganaga tagirinyamu kati aganaga naye ayinza okuyomba bumuwadde $5 abamu temukyayimba bajjo mutuufu nnyo bapromota bafiirwa sente n'omuyimbi eyagwa naye tumuwe sente business kyeyo kati walukago omuwemmeka sincerely speaking abamu kyali bapukamingi tonatuuka nakwata $2 million naye nawe wessaawo nze bampadde entono era mbadde nofuna obukadde ngani abukuwa mu ekonomi ki ne mu ekonomi ezikola obulungi ng'eza America abamu kummwe temunnatuuka ku standard ekwata bukadde 5. Let us be realistic mu music industry. There are only 8 musicians bajjo balina okutuula nabo Chameleon bajjo tuula ne Chameleon nenga Chameleon teri ajja kuwa $10 million economy tekola bulungi abantu balina sente nga $10 million Chameleon yani azikuwa Chameleon bakuwe $3 million tuchikirizo yimba bulungi music wo mulungi gwe nambe mu Uganda Chameleon naye economy mugende musome ku economics ba promota sente bazijjewa omuntu akube ebipande asasule ekifo atekemu drive atakusasule nokusasula sente ezo so abayimbi muyina okukitegeera nti economy tekola bulungi ba promota kibogerako kituufu have standard amount buli awulira nti tayagala sente bajjozi yatadde ogenda weetegeke muleke okuteeka nga ba promota mu mabanja neno owulira n'omuyimbi eyagwa ng'aganaga nga naye agamba bamuwe sente ziveewa abamu kumwe following yammwe teraba nnyimba bakufollowinga ku social media but to come in physical temuyina following era ndongo abayimbi abamu following oyina nnene ku social media kubanga wabustinga ninga actually following ejjo kulaba teriiwo ng'okutegekamu pastor kiweeweesi n'okutegekamu omuyimbi otegekamu pastor so n'olwekyo bajjo separate abayimbi abaagwa abayimbi abaasiraana tusigaze abayimbi abakuba endongo bali 8 betulina okukolera sente ezo abalala bajja kwegobe they will fit in that budget nizwagati bakuwe $5 million kati mukayana cyane gwe basedde Chameleon bamuwadde $1 million gundi impalist eyo
timu list yawo jina so, buli muyimbi sente ze bamuwadde zimusana mu economy je tukola ki je tulimu neno sango omuyimbi yagwa abamu nyimba za mutezefuluma na Kampala no yagala bakuwe milioni nya zivewa mwene economy mwasoma ko ku kigambo lisesi ensi yonna eri bubi kati gwe sebugamba mbu bakuwe milioni 10 nedda ba promoter kye bakoze kiwagira 100%. Let us have standard amounts. Buli awuli atasobola kuyimbira sente zagende yetegeke. Ba promoter tebagenda fira maloni. Babajjo tebajja fira maloni eri business. Nze gwe tulina abayimbi 8 betulina okuteesa era bajjo kyekyo kyokka kye wakoze ekikyamu. Tuula ne Shiba akuba endongo. Emiliyoni 4 tuzimuwa Shiba. Onedi Kenzo muyimbi. Kamiliyoni amanyi kyakola. Bebe kulu tumuyite. David Lutalo jangu tuteese. Sipaise Diana je. Bebe kulu jangu tuteese abasigadde temujja. Let us separate musicians from criminals. Abamu kumwe muli bayimbi nemwe inagenda kulima. Kati milioni 3 tuzikuwereke. Kubawo kuna mannyo. Bino sibya kuna mabino bya ndongo. So I support promoters. Chebakoze babajjo. Have standard amounts. Economy tekola bulungi. Economy bwenadda mokola obulungi. Ngevudde mu COVID effects. Abayimbi mulifuna sente. Nekati ekivulu otegeko oti ekivulu ekyemitwalo 5 mwene. Promoter afuna sente meka. Dono waliwo muyimbi omugo basobola teka naleeta obukadde 8. Amanya gwo mwasigaza naye sente temukyasobola kuleeta sente. Kyofulanga n'amakampani gavumenti egabairinga out. Nosanga omugagga ninga gavumenti emubairinza out ensi yonna tekola bulungi economically. Italy ye third mu economy ya 7. Kati gwe mwene economy ya Uganda omuyimbi oyagala bakuwe sente milioni 10. Oli motoka. Ulichi oyimba bichi. So let us be realistic. Never promoter nabo tubatunulire. Because this is a business. Promoter inokufunamu nze sikikirizangako. Mu Uganda tulina amanya netu tulina sente. Ate tulina okukikiza ati amanya gafetika kyaleeta sente. Sirwa kwanti tuyimba bubi economy. Waliwo kyetuyita economic recess. Nti eggwanga liri mu recess. Olaba gavumenti sente zijibula. Mugambe gavumenti ebategeke. Buli atakkiriza na listi ya bajjo gamba gavumenti ekutegeke. Gavumenti yeina sente. Bakuwa obukadde 10. Genda oyimbire mu NRM. NRM be bayina sente. Nete munyigiriza ba promoter. Ba promoter nabo batekamu sente zaabwe. Omuntu nakuba poster. Omuntu nasasula ekifo. Promoter natekawo obulango. Kati gwe yagala sente azijjewa. Let us be realistic. This is a business. This is a business. Abayimbi mubere realistic. To separating abayimbi abagwa baganaga bavemu. Tusigaza abayimbi abamanyi okuyimba. Betu batuwa sente. So bajjo. Abitex ne balamu. Mutule na abayimbi 8 bembagambye. Tula ne bebe kulu. Kole conference. Faba government tujja kubamu. We shall represent government. Erabye nabadde ngamba genocide. Nti genocide appoint minga advisor wo ku music. Tetulina kutula na buli muyimbi. We don't have to sit with any musician. Let us sit n'abayimbi 7 Shiba Queen kama tumuyite. Shiba yagala sente meka. Izo Shiba yesete tuzimuwa. Spice dane sente zayagala tuzimuwa. We can give Chameleon cent. We can give Paraso money. We can give Eddie Kenzo money. Oyo David Lutalo akuba nnyo mu byalo. Abasigadde mulindeko economy emalokola obulungi. We shall call you. Tujja bayita. Ne muyimbi kyatasoma economics. Oyizo okusaba milioni 6 mwene economy. Can you ask for 6 million ngotegera? Nga government yali muri recess. Nso na COVID yagikuba. Abantu bakyayina sente. We should accept as a country. Siba yimbi mweka mwabalumwa. Government bachita sectors of society zonna zakubwa. Laba tourism.
Covid yakuba tourism. Lero nonyo omuzungu ajja okulambula tebakyaliwo. Tubulanga abasama tulina baluwa paaka bava South Africa. Abasama betulina abalambuzi kati bava South Africa kulinnya basi. Neba omuzungu nti azze mu Uganda alete dola bakendera olwa Covid. Kati lwaki munyegereza ba promoter. Nga mukibaite esite kyalina sente. So it is not about names. Oyinza okuba gwe chameleon. Oyinza okuba gwe bebekulu. Naye economy tekumanyi. Let us be realistic. Nga tu exaggerating amounts zoyagala. Yes, tukiriza chameleon wa amanyi. Era chameleon yasa naye economy etugamba ki? Congress ya America yeyongeza emisala according to inflation. Congress ya America tisobola kera kubacha ne yeyongeza misala. Esoka ne tulya inflation. Temusobola kwe comparing na Nigeria. Nigeria is the African largest economy. Nigeria singa South Africa economy. Nigeria singa South Africa GDP per capita. Omaisete Nigeria zaina gwe. Kati can you compare music industry ya Nigeria ku ya Uganda? Olaba Nigeria singa South Africa economy. Gwe Nigeria ojimanyi. Eri nsinga ga. So abayimbi ba Nigeria tesobola kuba comparing na ba Uganda because they are working different economies. Mbalaba nyonga mu comparing Diamond Platinum economy Tanzania eri mu middle income status. Gendo some GDP per capita ya Tanzania. Bojo kutegeera nti Uganda twafadda. So it is very abnormal in this economy. Omuyimbi okuvaayo. Not nolira Nigeria no ganti bali aba Nigeria nga bo bafuna sente. You are working in different economies. Nigeria is the largest economy in Africa. Chekitegeze sente bazina. Income per capita erichi omanya abayimbi bino temubisoma. Tubulanga mwetaaga you need an accountant akwanalizingire. Nga tonna 7 million 10 mu Uganda ni economy yo wa Nigeria asabe meka. So nolwecho musicians stop exaggerating your names. Erinya terikola sente. Economy yetu wa how much you can be paid. Tuvula banga up to now abasawo basiba basaba sente. Ni government esola bongeza sente kubanga economy kyetulaga. Boyongeza sente zinaabuka zigwa. Kakatolo bajjo mumuvumirawa. Ye yaleta economy bajjo. Balamu ye yaleta economy. You have to be realistic nge yasoma. Omanya abayimbi bamwe tebasoma. They ajo autu mwina babuloga nabo tebasoma basama bwasami. What does the economy say? It is government to give us terms. Genda ku revenue olabe misolo emeka gye tuyingiza ng'eggwanga. Otulene Nigeria. Otulene ensinga zigana. So kakati gwe aganaga. Modula. Kabako. Tubawemeka. Nga tonnakanya emitwalo 5 gye bakuwadde. Economy egamba tukuwemeka. So nolwecho bajjo muvuma wa bwerere. Abitex muvuma wa bwerere. Ba promoter muvuma ba bwerere. They are right. Soko tunulire economy. Osabe sente. Olabanze Tamale a technocrat. A senior government official. Sisobola kweyongeza musala. Ka economy ngamba ki. Ba technocrat mu America babasasula mmeka. Compared to our technocrats here. That's why ba lecture abasinga obungi bava wa Uganda ne bagenda basomesa Rwanda ne South Africa. So let us abayimbi bajjo sit with those musicians ompite mbasomese nagambye genocide tukolomya abayimbi mbasomese kyebayite economy musabe sente ziri realistic sege. So let babajjo batufu we should have a standard basing on our economy. But it's very abnormal.
Mudula Kabako Fefe Busi okutandika okusaba miliyoni 5 tuzijjewa oyimba biki what do you sing? So Chameleon Bebe Cool studied the economy nga temunnaleekaana mujja kuswala studied the economy otegere nti covid yakuba ensi yonna bapromota nabo tebakyalina sente promota akuba ebipande asasule ekifo n'abalaba endongo nabo bakendeera wano mu Uganda tusobola teka kivulu kya mitwalo 10 abanuka tojja kujjayo sente zo abalabi b'endongo kati batono ensi yavuwala. Let us call a spade ensi yavuwala. So mwe bayimbi mwe have handlers mumpite as a technocrat basomese awo mulekane bulungi newe munaba mwina babbuloga abatasoma apakati kati apakati tumwe sente meka look at her sibanya pia pounds very useless. So mwe mulindemu leka tumale okwogera ne Kenzo. We talk to Shiba, we talk to Chameleon, we talk to Bebe Cool, twogere na Babi Tushi, we talk to Spice Dana. Abasigadde we shall come back to you. Tujja baddiredda. Ensi bw'eba ekola amateeka teyeebuuza ku buli muntu. Not everybody matters. Fe government bwe tuba tukola amateeka tubeebuuzaako. Tubuuza ba lawyer. Nobuuza bayingiri. Those are people who matter in society. But what to call amateeka somebody ali mugana ati agasa. Some of you mwina ba masabo because your reasoning is like that. So us who make laws fa bakola amateeka ga government tewebuza woba okola bajjo towebuza ku buli muyimbi because somebody omuntu muyimbi some criminals berimbise mu buyimbi nete bamanyi kuyimba. So don't ask everybody that let me get every more opposition where every idiot can give his opinion. Not tebikola mu ggwanga. Tuyina ababaka atano mu bisatu. Tuyina miliyoni 5 lwaki tebabeebuuzaako? Because in a country not everybody matters. So ekyo abayimbi mukitegeere. As a technocrat, I have come in to tell you there is an economy here. Before you talk about money, talk about the economy first. America ekola etya, Nigeria ekola etya. So ba Chameleon ba Bebe Cool mubitegeere mufune ba financial handlers babibanyonyole. Muve ku byandu bano ba bloga bamwe abatasoba ababafuuyira obunyama. Banyaji wadde omuliro. Nomuga what does the economy say? Tamanyi. Akubandulu abayimbi bababaki. Economy ngana eno giraba. Ebyo bikola eri Nigeria ina sente. Bikola South Africa. Economy ya South Africa ya kusatu mu Africa. So please fabasoma bwe tujja aswa educated mutuwulirize before you talk to Fefe Bushi uppercut Smapia pounds first talk to Shiba. So koyogereko ne Spice Dano ulire kyagamba because the opinions matter. So Bajo Abitex ne Balam, I support you on the economy. So kolo Edikenzo mulire Edikenzo kyagamba usigira his opinion matters. Ngate munadda wakabako swa Fefe Bushi just because the government and no nebintu byetujiga. So I wanted genocide and full advisor we music. We settled that once and for all. Awonga anvuddewo ku bayimbi. Nalabyeko ono Godfather oyo buloka wa mataka namuganja mukwata. Godfather namuoni nga domosiba. Kwogera ku byamataka nga tabimanyi. Babuloka twabagoba. I think that young man Godfather ngeri gy'ataasoma takimanyi. Twagoba babuloka mu mataka. Era namugamba nalabye Ibra K mati Godfather yakwata muganda we. Yes. Oba yalwepinga muganda wa mulwepinga Ibra K bikwatirako wa. Nakulabye Ibra K.
ogamba Godfather yalwepiga muganda kati Godfather omubala mu amagezi kati gwe wotunya Godfather nobwa Godfather bwe oyinza omubala mu amagezi what do you expect okuva ku muntu ataasoma aba Godfather tebasoma they never went to school tamanyina kuwandiika linnya lye kati Ibra K wanswazizza nnyo senior journalist like you can you oyinza okugamba ti Godfather yakutte sister we kati obadde oyagala akole ki muntu wawunye buwunye nti Godfather teyakutte embuzi nika jamba Godfather tebasoma nze I respect only two bloggers on social media Isima ne Wisdom Kaye they are the bloggers who talk sense nika tize nzo sayinga ndaba Godfather what do you expect from him Godfather tasobola kwogera luzungu he can't construct two sentences in English kati oyo omusubira obutakwata muganda we bwaba yalwepinze muganda we amulwepinge that's what idiots do kati Ibra K kati wabadde otugamba muki is that news mbu Godfather yalwepinze muganda we agomawulire nenawe Ibra ate naye wanswazi tobiddanga mu ebyo Ibra K you a senior journalist Ibra K I respect you never go below the belt to discuss people who don't matter kazi ozo kusanga oyo Godfather yefera musimanya otunda poloti gwe ine chapa gwe Godfather omanye chapa ekifanana do you know what a land title looks like is a technocrat atudde mutaka I can't sell land go tunde taka these are criminals mbwa ina company etunda mataka we shall arrest that boy Godfather be very careful with the transactions you make amateka gagamba people who are supposed to do it in land transactions are for a lawyer because I know certificate I know farm an architect a surveyor and a land officer twagoba babuloka ku land okukwatirawo ku land office ntisimanya ndi buloka wabisomerawo is it a degree tindi buloka wa mataka who told you to be Godfather let it be a lesson to younger boys like you te wasoma wirimbise museketa jotamanyi you'll be arrested if me a technocrat gwalaba njogera ku byamataka land road manye gwe have you ever taken trouble to study land road so we come in to help society nti abafere bano tebababba oliyeyo yagala gula taka mbokubira Godfather gwenga naye bwo mutunulira mubwa Godfather bwe what does he know about land amanyine ne process ekole ekyapa nti ekyapa wekive wa register kiddawan hey Jesus is Lord abafere berimbise mu ggwanga limu criminals have taken advantage but as technocrats we shall not keep quiet nze nzija kubalabula abana Uganda be very careful naddala ng'ogula ettaka okolagana nani gokolagana naye ayina ID is there and officer muve mu babuloka b'amataka nkubuulira ojja kukaaba amaziga nze waliwo omukazi yagudde ekigo mukyala ali mu America era babuloka bamutomesa ne bamuguza ettaka nga teririiyo ogenda oddikebera ali mu system ne muga madamu ettaka lyo siriraba yazirise nga ploti namba nfu buloko namba teba banange babya na Uganda n'abana Uganda mwabe bisa omuntu novunuga nti nyenda gulataka ne Godfather onabera walinga is a carpenter Godfather mubazi kakati Ibra K toyina kipya kye watugambye mbu Godfather yakwata muganda we agomawulire we expected that already what do you expect from a person yatasoma nze njagala Godfather jeye baluwa ye ya P7 ajeye baluwa ye ya senior 4 ajikube ku meza Godfather jeye baluwa ye ya senior 6 atuye university mwe yasomera then I'll respect you nze respecting omuntu atasoma I don't respect a person who never went to school because we have completely different ideas. School is a training.
How do you address issues? Nekati omuntu atamanyi luzungu. Godfather, whatever call Godfather anakola program yo luzungu. These are just criminals, idiots, taking advantage of government policy. Olabanze, I'm a technocrat. Nze Tamale, I sit in sensitive meetings. Have you ever seen me talking? Nze mwaba radio mumpita. Naba TV, Junior jangu, nze tuwa mobu programu bwamwe. Nze Tamale nzo kusanga mobu programu bwa radio. Ebyo nabirekera yisima ne wisdom kaye. Nti nze Tamale usange mu studio. How many views am I going to get from there? Kati nze jogere ku mizinda lujamwe. Abamu bu studio bwamwe butono mutulamu abantu basatu. Mwenane mwewunyirize emika ne munyampa. I can't. I'm a technical. I can't sit in a studio. Munzije muka studio ka radio. Me son of Mirundi. Nze tulawo mbwaika mutwe radio show. Over what? Over what? Wano kupeje fune emitwala abiri. Kati radio yegenda zimpeti. Nzo chada bakukwanika ati. Era yo mwana kaizi yali ankubira. Junior, nze nako mukola interview ku ma TV, I'm past that level. If you want an interview, find me at my home. Bakakala mo bonna tebajja wano. If Kasuku kaniruku for me. Kasuku senior journalist. Kati go wa radio njagazachi. Mwekamba buli mwa radio temunkubira. Don't call me. Nzisigena mo bo program bwamwe. 1 hour tuli abantu basatu wetwe nyampira. I can't. Bwenziri kiromo. I sit at my home. You bring your camera, you take a content. I don't need any payment. I give content for free. I'm past that level. You never channel media. Media is me now. I'm the best analyst on social media. Highly educated. I went to school. Kati tulante na batasoma. You were a people drop out. Junior by the way, namwe abampita ku YouTube bwamu. Junior wakakola ka YouTube onjaga zachi. Nzo cyade bakukwanika ati. Nyana mu studio zanika ati inze Tamale. Ebino inabirekera bano ba bloga wa everywhere. Zisibera buli wamu. Amusikas. Bomalo kole erinya bisikas. Bulandi ojikume. Gwezali omulaba buli wamu. Have you ever seen Donzera everywhere? Bali interviews bakola zibera kati nange ndakiyiga. Bobo yagala kuba Bulandi mu Uganda, don't be everywhere. Kola program bili a week or sirike. They will look for you. Byoyo get do lwalero byoddamu encha. I can't. So aba radio, I'm very sorry, don't call me. Usigira mwabama TV. Munkubira amasimu jangu tukuchaze ku TV. TV chegeno kuncha. Mwina views mwe. Views zasigala wanu fa bazina. Mbero mwana wanja sama what? Junior come and talk about the landiro is clear. Sina checho owe kibanja tagobwa kutaka simple. Kati awonjogere wochi. Yes, landiro digwa ine chapa. Kitu wakanya bwa nanyinibo nayo owe kibanja tagobwa. Omuntu kastamale banga dene kutaka tagobwa waliwe emyaka constitution jewa. Efi 12 n'okudda waggulu. Kati echo nzigenchi yimbirire. The presidential directives are clear. You cannot chase Chibaja Holoda. Simple. Does it mean nti I come and sing it? Lecho chiri murudicha. Nti Chibaja Holoda cannot be chased on land. O nini taka tuchimanye gwa ine chapa neto kwata kuwe chibanja. Iwa nini nitaka biye mujene mutisa tisa baby banja. Mbuwegule. Yegula kuchiche. Constitution yeri clear. Owe chibanja ina security of vote pass. Constitution ye supreme lo yegwanga kadate yegula ate ku kibanja kye mbuwegule mbuwe kibanja wobo ina kanyambo mpako bili ebyo tebiriyo kibanja kicho owe kibanja akumwa constitution ya Uganda president Museveni je yalayira tufuranze muntu tisa mataka mu abagagga rich people call me Junior ojja kufira bwere kiru myandisi olabe genocide cyana kola fika mwe joke. Go on okubera technocrat. Call me on tisa and see what genocide will do to you. Nze amana deputy son of genocide.
nze Junior kandana nayanjagazaaki anti era kivula ngambi vuma. Why do you call me at this time? So ekibanja horoda cannot be just on land. Whether you a landlord, aina security of occupancy emuwebwa constitution era singa bebibanja muine ebyapa kibanja holders will get titles era gobwa nanyini bwamwe kati tulabe bano balandlord abefula abekitalo ngogobo wekibanja. The presidential directives are clear. President 7 amateeka age gali mu luzungu clearly. Era yagamba no gamba yatugamba President 7 nti abo bonna abagobeddwa ku bibanja byabwe ba RDC babazeeyo. Let the RDCs put them back. Simple. Ekyo nina kukiyimbi akatemu kimanyi. Just these landlords who are criminals. Nzisina mwe balandlord mwe mulekera oku mwagala kumbula ibinga. Junior kitukuweyo obukadde bina. Me have seen money. I grew up in money. Nze Tamale se nalinja gala nze project gendiko ya kufuga Uganda. Hey, I'm a vice president in waiting. Kati ompe sente meka. There are things that are never bought. Integrity. Nze Junior aliona byekomo buli bwengozi. Have you ever seen me in anything involving money? I have integrity. I come from a rich family. Very proud people. Kati ongule na meka. Era mbalaba nga muli esobo sente bwamwe. I'll report you to genocide. I'll report you give me manansi. Nze I'm happy ne sipasiyo yange etaita mu masasi. Genocide yangulira sipasiyo etaita mu masasi. Sana amadi sipasiyo kwa namugamba. Genocide abapitaka bagala kunzita. Even wanted to give me security nenjigana. Kati bankume kuchi. I don't want soldiers around me. Me am a man of the people. I prefer moving to the nange agamalo gemuyina. How kati abasirikale bakumira batya muroji. Genocide wanted to give me security. I refused. I'm here now. Moving freely. Kati who wants to kill me? No Uganda can kill me. Mbunange mbu bankume. That is agomaro. Abamu kati bakukumira ki. Some people you don't need the security. Teri ayagala kutta. Hubera uweri mbambo waliwo abakunonya. Ani akunonya? Who is looking for you? Abamu kumumina amasabu. Abamu muli bakuli mino mwababadda abantu. Mbunawo ina abasirikale bakuma kuchi. Kuchi bakumira ki. If me technocrat, I don't have soldiers. Kwa wandige Junior leka tumukume. Engeri jali mutaka anti really sensitive. I don't have any soldier bonna nabagoba. Nzembera maloji kati bankumire yo bati. Neno sango mukungu ali muloji abasirikale bali bweru. Nze I'm ever in bus. If you want to kill me, do two things. Bring for me women and beer. Awoka. Those are my two weaknesses. Where you can kill me. Bakazi na mwenge. That's it. Nyekati ere spasiyo yangete ita masasi. Kati how will you kill me? I drive an armored spasiyo, new model. Ila mpalana. Mbujuni yavuga ate motoka ita masasi. Nawe genocide ako adapting. Nzo Tamale. Ekapeko laba nkonkona. I just enter. Era genocide yaga. If anytime you want, come back. Because he had never seen a brilliant person like me. I'm intelligent. So, ebyo nabyo bikulu mu bitegere. So, abebi banja be on your land. Teri ajja goba wachi banja nga wendi. Tewali nze siri yanguzi. Tojja n'enguzi. Nze am president in waiting. Basubiza dobwa minister. Kati mubadde muloza mbu ndi mu government mbulwa Bob Wine. Nze I want to be a minister. Those are my projects. Basubiza obwa minister ne basubiza obwa vice president. Kati mubadde muloza mbu ndi kirasi yammwe. Omanya bana Uganda mumanyira. Mwagala buli omu abe ku level yammwe. Gotaba bakasusu, don't you see my skin? Nali eri munopo ewachi Bob Wine nga tekina kye kimpa. Bob Wine emo copy.
nina yali awo mpaka bwena wamma wena joininga government katemaba wenyerira ne lwaki mutwagala tuli bubi man abantu mutasanyuka koti joni yanyirira nze nanyirira nze banne nanyirira kabaka mwanga munne nanyirira nana mwakasusu mukalabe amwe senior government official munopu ani asinga okunyirira Sauda Madada teri asinga kunyirira munopu nze nanyirira kabaka mwanga namwe mulaba akasusu katikati mungeyezewa adange Uganda etunyumidde nze nanyirira namala donizera agamba womo osirike nenze nanyirira so n'olwekyo ekyo mulina okukitegeera abana Uganda nti fe ba senior government officials mu ggwanga lino we are very busy on landino kitegeera tuli busy nze ndi busy so tonkubira esimu ngompita mu bintu by'ebyekisiru mwabasama ababadde wano abasama donizera emusama akyaliwo abasigadde setembo mwaddayo zaabagwako nentumirako abasawo ab'omwalu wa paaka nga walinnya baasi okujja ne bannange n'ekigambo busama nakyo njagala tukitereeze bw'oba towalinnya nnyonyi ng'ojja Uganda toli musama abantu mpulira muva South Africa nga mutambulira ku mbalaasi walinnya endogoyi mbu naawe oli musama bannange ekigambo kino tukitereeze kati badonisera batambulira mu first class bo bakole batya abakole batya bo tubagambe tutya so mulekeraawo okuyimisuzinga ekigambo basama omusama yalinnya ennyonyi ne woba watambulira mu kago kiri nti walinnya ennyonyi kati mwabasawo b'omwalu wa paaka walinnya baasi okujja wavuga emmotoka kuva South Africa bw'ojja bw'owumula yuyo Namibia ogudde Malawi toli musama toli omusama ye yalinnya ennyonyi yekka olina visa olaba embwa ya donizera ina visa so ndabye abasama nga ekigambo ekyo mukimisuzinga kati waliwo abalinnya ebbaasi ozeeyo South Africa olina okuyita Tanzania ogwe Malawi osale River Popo mbwe naawe oli musama kweri lwaki ebigambo mubikozesa bubi why do you misuse words Ugandans omuntu wajira ku mbalaasi omuntu wajira mu biwagu era bye nagamba emusiru iki ne mugamba gwe lwiki oyise Tanzania mu bitoogo tokiddamu ogwasooka lwiki yayita Tanzania yenna awunya ebitoogo mpaka kati ku luno bwe yalinnya ennyonyi so omusama ye muntu alinnya ennyonyi n'agenda mu nsi endala takozesa boda talinnya baasi tavugira wansi toba musama so nenga twebaza abasama mwenna abajjira mu first class emusirwiki donizera n'abasama abalalalala mwebale omutindo okugulinnyisa omanye mu Uganda kizibu nnyo okuuma kirasi abantu bangi beerippye mu kintu ekyo naye kibookyezza era nze donizera muwa credit abantu bangi beerippye ku bwa socialite naye obwa socialite bwokya oyinza okuba oli musaba naye ng'essaati ozigula mu kikuubo nga bikanvasi obigula ku luumu sitwiti naye munnanga omuntu ng'akuuma omusibo ng'ayambala Versace oli mu Gucci abo mbawe ekitiibwa nga perfume okozesa misimiyaki abo nkyabawe ekitiibwa badonizera bazali abo abakyala bakuumye omutindo abo perfume awunya misimiyaki ali mu Gucci ali mu Versace ali mu abana Uganda ekintu ekyo mukiwenga respect omuntu akuuma kirasi nga tagwa bbeeyi mwaka ku mwaka bakita consistency so ekyo
nyako nawe na banopo abanopo lero saagala boogerako. Bob Wine agamba kyati namublockinga. Nze sogera na Bob Wine namublockinga. Agamba ki principle. Omwaka guno Bob Wine ogenda tulimba ki. Era okyajjako mu 7. Nange. Abafere basitulwago. Abange muli mu mission 2023. Abanupu abali mukyajjako mu 7. Mukama abasasire. Nennyeko naye yamaze n'awasa. N'abakazi be muwasa banupu nga bakulu obasinga. Mwatulangira ddambu tuli abakadde. Naye seba abakazi bakulu. Nopo mufubye okwewasisa ebikazi ebikulu. Oba bisava busava. Nennyeko naye bamututte. Situwago bwetu bweyimiridde. Batandika bayimba ntebe mu ntebe feri dictator olwaleero tebalina wadde plan ejjako mu 7. Bob Wine ali magere mu bigere yeetulidde alya binyeebwa. Mbu presidenti. Kati empuuga mwagala mmujjako. Bayiza wegwe Bob Wine kankubuulire nejjo nabadde Bob Wine nkunoonya. Oba Sauda Madada yagambye oyagala kujjako mpuuga oleete zaake. Zake mpulira Bob Wine oyagala kujjako mpuuga oleete zaake. Bob Wine siba principle nkuyise emirundi emeka. Bob Wine oyinza okujjako mpuuga n'oleeta zaake. Zaake atasobola na kuwandiika linnya lye. Bob Wine bisoba. Yes tukkiriza mpuuga kale wadde naye muferefere. Naye toleeta zaake. Zaake tamanyi luzungu. Kati omuwa bwali of opposition yakole ki Bob Wine. Bob Wine yani akuloga. Bahima be bakuloga banyankole. Ojjako otya mpuuga. Eloya otuleetere zaake Bob Wine. Bob Wine abadde nkunoonya. Don't do that mistake. Kati zaake ayogere ki mu bazungu. Pozi ng'omufunidde interpreter. A man who cannot even articulate any policy. Zaake ali mu parliament wakwata atawe mugagga Butebi. Yasinga obugagga emitiyana. Bob Wine tokikola. Nkwegayiridde Bob Wine tojjaako mpuuga n'oleeta zaake. Kale wadde bonna b'olina baffere. Kwera mbasange wa Genosale. Mbasanga mu State House nga bambadde gomesi. Nopo bonna abagirimu baffere. Tebyambala gomesi ne biraba mu 7 ekiro. Ate n'obibuuza nga bitamaaso. Sibasangayo. Abakaba nopo sibasangayo mu State House nga bali mu nkondo. Ne byambala weave ne lipstick. Nga bigezo okulaba President 7 ekiro saa mukaaga. Temugira mu pulime enkadde. Saa bintu bya kisirusiru nammwe. Oba nopo mwasalawo kulya state Bannayuganda mubabuulire nti situlwago yaggwa. Mbibeerawo nabyo kwebuzaabuza mbu firi dictator sibanya firi mu 7. Mu 7 yakava mu America wano nga ffenna tulaba nasinkana Biden. Biden tagenda kujja mu Uganda. Ekimuleeta si Congo. Congo si yeina mineral esima nuclear. Uranium akola nuclear mu nsi yonna tali Congo. Kali mu 7 abazungu bamuggyeko batya nga bakyetaaga uranium okola nuclear. Rwanda majega Rwanda wegali e Congo siwe wali mineral ekola computer na iPhone. Kati byaba nopo tugambe mbu temubimanyi mbu abazungu bagala nnyo mu 7 abereko olwa Congo. Ani aleta East African Standby Forces teyali idea ya President 7. Kati Bob Wine olimbani mbu abazungu mubagala kujjako mu 7 twale eri tebaagala. Omuntu agenda wamma mu America nasinkana Biden. Mwatugala mu 7 walinya mu America mubagenda mukwata nga tebamukwata. Gwe Bob Wine bayize ebyo bulimba byo bikome mwaka guno n'oli umbuye. Mulekerawo okusiriwaza ensi. Abannayuganda mubagamba amazima. Abaana b'abantu bafiridde mu bintu by'ekisiru lwaki temuvayo ne mwogera amazima. Tebazungu bakyayagalako mu 7. Omanyi ate European Union zegenda tuwa okuzimba enguudo. Omuntu ayinza okuba nga yakukyawo ateega kuwa ssente. Zona ziwaludde banka zikyatuwa looni mbu abazungu mubakoowa mu 7. Uranium banamugjawo akola nuclear.
nabitululira nga bina bilyawo biyimba bofiri dictator nze nagano okunimba limba zamwe technocrat oyina kyosoro kunimba no mu Uganda gwe principle sitwa gwe yasigala mu basiru balumbuye be basigala nga bakyatulimba limba wano te opposition teina plan ejjako mu 7 banamboze bonna babeereri bali mu kulya sente bawenyera buwenyezi tugambe namboze towonanga kona debo namboze tugambe towonanga ali kusatiza parliament naye ali okuba mujjanja babujjanja nzo nakule nabasanga mu state ya usimu nga mwambadde gome simu nakule nava mu opposition gorabo bwene yankubira simu bonna bafere babera wali ne besije balinga bali mwane munu mbo bagenze kusaba kati okusaba kujja kukutya mu 7 how can you pray to remove mu 7 nze nava mu bintu bwome ebyekisiru ebyokwefera abana Uganda tukikirize tuwama bana basajja bakyatufuga let us prepare for the worst n'ebintu byokwefera fera wama tubivemu wono tewali wa freedom fighter bonna bali wo banoonya sente haine bajja ne bafera abantu ne mutisa abaana b'abantu lwaki temwogera mazima nti mu 7 yabalemerera lwaki temwogera mazima nti sente muli kuza mu 7 mulya lead of opposition aina bilioni 3 mu office ye yazewa si government bali babubweni bali mu kulya sente za iPod sente za mu 7 eteka ligamba president 7 ye minister wa finance budget bagisoma on his behalf tebyasoma amateeka atebiri one tokibayite president 7 ye minister wa finance eteka sibwe ligamba they read the budget on his behalf mbo sente za gwanga sente za mu 7 abulwa kuteeka ko kifaananyi ki buli omwali esente ze mirembe opposition muli akasente kamwe naffe tuli akasente kaffe negwo muna Uganda osigaddewo kukuba migo nakujja mu njala abaana bali kitali basagirinya bonna bavundidde makomera era wenda bakanakana ke yekolera kana kasiwuusa omumwa gwe yekolera oyasaamirira gwe oli munaku toyina nangoye oli awo omanyira abantu gwe yekolera walampa abantu naye nkuwolinga guno omwaka bwona agumalako siwe nagamba jakana nadduli nze abaze ba following nze nkugamba yekolera be very careful guno omwaka bwogumalako n'ekyo ekimwaki ekyo ojja owalampa abantu obuukira abantu kubanga olina akasimu ka Bobi Wine mu kolologoyo genda obuze ekyatuuka kujja kanaggwe olaba mutabani wa Nadduli omwana yali omugezi bane jakana yali mugezi eroya nengamba jakana kendeeza nga munvuma muli ba hypocrites mmwe kati abana bajakana ani abalabirira tebamuziika tebyakoma muwaga abaana b'abantu webamala okufa nga muddeyo mu bwa apartment bwamwe bweru nga mwekweka wano jakana yafanga tulaba muli awo byanya omwana byayogera byerimu amagezi yogera amazima kinga ogenda kufa waliwo emidaali mu ttaka gwe yeekolera be careful this year nkuwaninze nga bwenzize emponinga abalala bw'obuuka ebigambo byange omanyira abantu gwe kavubuka gwe kubanga simanya mbu oyogera ne Bobi Wine ne basegirinya bayogeranga naye gwe ku muzannyo guno oli kasiriŋŋanyi gwe era nze nkulaba n'enkusaasira gwe yeekolera simanye yeekolera wenna oli munaku mu kifo ky'okukola famire yo njavu oli awo yasaamirira gwe lindako gwe sikugambidde wano guno omwaka nyabo nsirika n'okusirika maawe be careful kumanya goyisa mu kamwa gwe kavubuka gwe ebyo byolimu twabibeerangamu ffe baatukubiranga enduulu ffe baatuwaga ne batugaa tuli b'amaanyi naye nga mu butuufu tetulina maanyi ge tuyina mpaka ebaatulumba ne batukuba katono batutte nze gwoliko nali nfudde mbuuza situlwa gonza agimanyi nze nakomako mu ttaka nze katonda nansaasira n'enzira luno oluba lwonna terukola olaba bakuba nze junior nze Tamale Mirundi Jr
ne banumba misana kati gwe yekolera gwani nze nkusasira kuba ogenda kabya nnyoko gwoloze bebyo yasama bannayuganda bafaayo ng'ofudde Jakana yayogera bannange ntunuulira vidiyo za mutabani wa Nadduli ng'omwana mugezi amanyengero bamutta yafa twamuziika abasiru bajja kufa. History is written by the survivor. Abali muttaka tebawandikangako byafaayo. Russia yakola kinene nnyo mu Sematalo owokubiri teriwe bagiwandiika. America mbuye yalwana ennyo ninga akikyole Russia yasoka n'otuuka mu Berlin ekibuga kya Germany. Russia yakwata yitira tebalina babiwandiika. The victors write history. Abawanguzi beba wandika ebyafaayo. Gwe muvubuka gwe yekolera weegendereza omwaka guno. Ne Jakana bwente bwe namugamba. Be careful. Ojja kabya nnyoko. Ensi tekaaba. Bayitira bafa ba Napoleon bafa. Teri agenda kufa mu Uganda eyimirire. Olaba Julius Caesar kabaka wa Roma yafa. Obudde ne buziba ne bucya. Kati gwe yekolya gwe masiikini wa Mungu. Toyina nazigula munnyo. Oyina akaana kato tosobola kaweerera mu kifo ky'ogenda okukola ng'abavubuka abala oliawo yasaamirira. Bobi Wine nga tabyogera gw'ovumira. Walaba ko Bobi Wine ng'avuma abantu. Toba Bobi Wine talina mumwa, talina ddata. Gwe yeekolera mu busiru bwo. Oyagala okukoppa lumbuye. Lumbuye alitake mu katoyi yeekwese. Gw'oli wano. Nze njogerera Bobi Wine. Era nze ndi ffe twayogerera Bobi Wine mpaka ye baatukuba ne batugyamu amannyo. Ne tumanya wowe tukoma. Gw'oli kaana kato. Ogenda kufiira bwereere gwe yeekolera. Lwaki oyagala okukabya nnyo k'amaziga? Lwaki bavubuka mmwe temuyiga? Jakana n'afa. Ne tumuziika. Era ne musigala nga mukutte ekkubo lyerimu. Bavubuka mmwe lwaki mwagala okukabya ensi? Lwaki temwebuulira? Lwaki temufumiitiriza? Lwaki temufumiitiriza? Gwe yeekolera oli w'amaanyi gwe. Ng'amaanyi wagajjawa. Agakuvumya abantu b'otamanyi ngeri gye bajjamu na gye bagendamu. N'oyogera amannya g'abanene mu kamwa nga Bobi Wine nga tabikola. Olowooza gwe kayogera ne Bobi Wine mu nsi eno. Kula. Kaana gwe kula. Ntandise omwaka guno nkugamba ebigambo bino naye ojja kubijjukira. Bw'otakyusa mu lulimi lwo. Vuma gavumenti ne tovoola. Abantu bovoola tobamanyi. You don't know their capacity. Ku kye basobola okukola gwe. Kuli kasiriŋŋanyi. Otusinga amaanyi gwe. Ffe nga twasirika. Otuyita basiru. Nze Tamale nina bingi nnyo bye nsobola okugamba gavumenti ne nasirika. Naye wankandya ssente zange. Nkuza abaana bange. Abaŋŋamba nti ndi musiru baafa. Bajjakana abaagamba nti Junior ndi musiru. They are dead. Wendi. Nze siri musiru. Nze ninga musota. Soka kuwunyiriza bweti. Nze ninga kapa. Kasita kapa eteeka y'akakono bweti. Neteeka y'akakono. Ngedduka. Tubanga musiru n'ofa kati. Ng'oli mu bintu by'ekisiru ebitakugasa. Bobi Wine alina famire ye tebavuma. Lwaki Nobiani litakola ekigulalo ki? Lwaki Dance Vibes muganda Bobi Wine tavuma bantu? Lwaki Chairman Nyanzi tavuma bantu? Data ya mubula. Bakozesa buno obwana obuto. Obutalina kye bumanyi ebbujje. Bagende bakattira obwemage. Nenga busiru. Eyeekolera be careful. Nze abigambye nze akulumirirwa. Osobola okukola video n'onvuma. Naye ndaba ogenda kaabya maamawo. Ndaba amaziga mu famire yo gwe mwana gwe bw'oteddeko n'oddamu empisa. Teryagaana vuma gavumenti givume naye teekako ekitiibwa. Teekamu akawoowo mu kamwa ng'oyogera ku mannya g'abantu abamu.
Bobi Wine gwokolera tazza bafu nno yasamirira oli waddemba okunvuma awo nga nvuddewo manyizi nasigala kubuulira abaana abo bali excited ne byonna bye bakola twabikola nze Tamale sinakyo sitakoze kati kiki nvumya abantu nvumya abakulu mbaddeko mu opposition nyenze mu government nze nsisinkanya abakulu ne bootamanyi ne bootasobola kukkiriza ati mbalabi ne byonna I have come to one conclusion. Politics is a dirty game. Politics muzannyo mubi. Nze Tamale mbaddeko mo nali advisor wa Bobi Wine nga muri close nezije nimva mu opposition ninyingira government kati ze Tamale ngambe ki byonna mbimanyi teri kyogenda kungamba kipya mu ggwanga lino kyesitamanyi kyesitalabye kale ogenda kutwala wa mukulu ki bonna mbalabye naye mmaliriza ngambe eki era nawandiise ekitabo kyange 2020 ekitabo kyange mu kinoonya kye nawandiise my book the rebels versus ganja men abayeekera nga balwanisa abayaga nenkubako president 7 ne president wa Cuba Castro nenkubako Bobi Wine ne Escobar the war between rebels and ganja men kyekitabo kyange ekipya kye nawandiise abayeekera n'abayaga olwo lutalo olumanyigwe so ke kaluka 2:21 rebels versus ganja men tola abantu bafa lwaki lutalo wakati w'abayeekera n'abayaga abayeekera ne bawangula abayaga so Bobi Wine nga yakulidde abayaga the ganja men president 7 nga yakulidde abayeekera so kyekitabo kyange ekipya mukinonye mu bookshop the war between rebels and ganja men olutalo wakati w'abayeekera n'abayaga Bobi Wine nga yakulidde abayaga so mukinonye ekitabo kyange namaze ddo kiwandiika mukigule gun buy it kiri mu Uganda bookshop nze yakiwandiise am the author nga njogera bye nalaba mu opposition ne byenda bye mu government the war between rebels and ganja men Bobi Wine nga alina Escobar omuyaga we Colombia president 7 nga alina Fidel Castro president we Cuba bye bifaananyi bine ebiriko so come and ask me nze kati singa I'm a professor in politics mujja munneebuuzeeko so awo nga nvuddewo njagala omaliriza program eno naye munzikirize ngendeko ebweru w'eggwanga omwana hale omulangira w'e Bungereza hale n'aswaza obwakabaka bwe butyo Abangereza twanyize nnyo pulinsi hale najja akola interview bannange nedda yaswazizza nnyo obwakabaka ampuliriza ekiri e Bungereza kifumba mutuko loyo family yaguddemu nnabe omulangira w'e Bungereza ayitibwa hale yawandiise ekitabo nga kivoola obwakabaka n'atwaliramu n'ekitaawe King Charles hale yakoze bubi nnyo Abangereza tuli banyiivu eri hale olw'okuddira ebyama bya loyo family n'abiteeka mu lujjudde hale yakoze bubi n'avaayo ssibo ne yeewaana nga bwe yatta abaterebaani oyo omulangira w'e Bungereza hale ensi yonna ekyali mu kiyongobero guli omusege gu Megan gwe gwabireeta oyo omwana hale yali muwulize ng'abeera ne Queen mu lubiri jjajjaawe Queen Elizabeth abakazi nze tuvulanga abakazi omwaka guno njagala na beeso nyiira ddala oyo omwana Prince hale yali muwulize eri famire ye ng'abeera ne jjajjaawe Queen mpaka guli omusege gu Megan oyo omukazi Megan mpaka bwe yajja